Mbayiwa okutuuka awaka yasanga Namusisi amaze okusiba n'okufulumya buli kantu konna okuva Namusisi yali tabba munnono. Munnange yasanga afulumya obuntu bwa munne n'obubwe bwonna ng'abufulumya okuviira ddala ku kajiika katabula kyayi. Bwe yalaba Namusisi n'entwala eyo yonna emmeme n'emuceekeera anti yali alowooza nti oba oli awo abadde amuddukako, naye kubanga bukya babeera ne Namusisi tamulabanga mu ngalo kwewuunya nga tategeerera ddala lwaki Namusisi ayeetisse ebintu engugu eyiye ate n'asibiramu n'ebyambayiwa. Namusisi yali akyekeja n'engugu ye gye yakuba amaaso nga ku Mbayiwa ono. Jjukira mukazi wattu yali asigadde mu nnyumba omwo nga n'ekyokulya takyalina. Amangu ago essanyu n'obusungu ne bimujjira lumu, n'akangula ku ddoboozi n'ayaniriza munne n'amaddu nti maama ndaba kuki. Bane ekiwala kino kyalina empisa. Empisa za Namusisi tozeegomba? Zeegomba nnyo. Naye nga muzeegomba kyo mumulabanga ffala kataala. Sikiwa nti musobola okwegomba empisa za Namusisi. Naawe osobola okulaba Namusisi n'ofukamira n'owa omwami omumondo omwokye ng'ofukamidde, osobola obikola ggwe. Omwami atalina kye yeekoledde gamba yo. Kaakati n'akangula ku ddoboozi n'ayaniriza munne n'amaddu n'amugamba maama ndaba kuki. Mu budde bwe bumu ate n'atandika okumunenya nti mazima Mbayiwa wankola biki bino, nondeka wanonseka ssebo gwe ne weddira eyo. Mbayiwa n'amusala mangu ekirimi eno nga bw'amukwata ku bibegabega nti Namusisi sooka ontunuulire. Ne Namusisi n'akikola. Mbayiwa n'amubuuza nti olaba ki? Ko Namusisi nti ndaba ennaku wennanga ekwetimbye amaaso. Mbayiwa n'amugamba nti kale tuula wansi ndikuviire ku ntono. Olwo nno kwe kumusensulira ebitalo byonna ebyagwa ng'ali eyo ewaabwe, naye ate n'akookeramu saagala muntu anyumya mboozi n'ayongeramu n'akookeramu n'ebyobulimba bingi eby'ensusso asobole okulagira ddala munne nga bwe bali kuyoleka etegambika. Okugeza yamulimba nga ye yennyini bwe yalwala n'asimbayo n'ekitooke. Okusimbayo ekitooke ekyo kisoko kitegeeza ki? Kitegeeza kulwala naye n'otofa n'owona. Kulwala kute? Kulwala nnyo okutuuka ku kufa naye ate n'owona. Okutuuka kuweeraba. Kaakati mbu n'asimbayo n'ekitooke nga kitaawe bwe yali yakafa, ate mbu ne bagenda bookererwa enju n'awaliriza n'okusiba obulwadde bwe ku mpagi amale okuzimbira nnyina ne batoobe akasiisira mwe banaagira nga basula. Bwe yakomekereza ebyo n'alyoka abuuza Namusisi ogumukulugusiza ebintu byabwe byonna okubijja mu nju kiki. Namusisi n'amutegeeza nti nnyini nju yagibagobyemu era nti ajja kukomawo akawungeezi okuyingizaamu abapangisa abalala abasasula. Mbayiwa n'abikubaganyamu awo nga talaba kkubo mwabiza. Namusisi bwe yayeeyongera okumutegeeza nti n'amasannyalaze baagasalako teyafaayo ng'alowoolereza muli nti oba baagasalako bagasale abalala baba naayingira enju be banaasanga ebbanja eryo bo be banaamanya. Ebyo tebyamumalira bbanga n'atandikirawo okutetenkanya engeri gy'anaayigga ennyumba endala. Yasitukiramu mangu ago okugenda okunoonya enju, si lwakuba nti enju yali yeetaagibwa kyokka, naye era n'olw'okuba nti yali tayagala Bena kumusangawo ate amubanje ate ng'amanyi nti ensawo ye nkalu. N'ekirowoozo ekyali kimugamba nti tofaayo kasita Namusisi akola kyokka nno Namusisi baamugoba dda ku mulimu. Kasita Namusisi akola tomusabe ssente n'azikumma tekyamuyinula. Yali yasituka busitu singa mulalu okuva we yali asula. Namusisi yakanda kumubuuza gye yali agenda ye ng'ayita kuli nti owange gweva ku by'okubuuza onoomanya amadda. Yaleka Namusisi ali awo awuniikiridde nga yeewuunya engeri Mbayiwa gy'atandise okufuukamu. Yatambula mukungujjo ng'ezzimu eggumba muli ebirowoozo nga bimwetawula nga bwe yeebuuza nti lwaki buli kibi kyekuumira ku ye ate nga bijja tunga buli kaseera buli
Nyumba gye yalabanga ng'akyama ng'abuuza oba ng'ayinza okupangisibwa. Yalwadde aki n'agwikiriza enju emu ey'oku ludda lw'ekibuye nga kuliko ekisenge kimu, temuli masannyalaze, temuli mazzi, ate nga kya nnusu 150. Bw'oba mu bwetaavu ebintu bijjo byewettanira obisa ku bbali n'omala gatwala ebyo by'olabako ebiriwo. Bulijjo mbayiwa eyali yeewaanira ennyo ku banne nti ye tagenda mu nju eteriimu ttaala n'amazzi. Ku luno we yayigira nti kyewalyanga yakeerabidde kyewalyanga munnange bw'olaba ennaku okireka tikyekyo. Bwe yazuula ekisenge ekyo yasanyuka nnyo, yasanyuka busanyusi. Amangu ago nakkira okuyigga loole eneetwala engugu yaabwe mu maka gaabwe amajja. Owa loole yasala ennusu 10 ez'obwetisi. Ate mbayiwa ku ssaawa eyo yali apapa bupapi n'okuzza teyazza muwendo ng'amanyi nti kasita Namusisi gy'ali n'abitereereza eyo. Namusisi yalabira awo nga loole etuuse. Ate mbayiwa olwagibuukamu bw'ati ng'atandika kudumira munne nti tikka mangu ebintu yanguwa. Namusisi yakanda kumubuuza nti balagawa era lwaki tebasigadde bwe babadde ne basasula busasuze ebbanja amabanja ge balina. Mbayiwa n'amubogolera bugogolezi nti ave mu by'okulendera apakire bipakizi bintu saagala muntu anantwala tunga ebintu olwaggwera munnange ku loole dereva nga ssaamu muliro nga boolekera Kibuye. Mu budde obwo Mbayiwa yali alowooza bingi tebyamuganya na kunyumyako na Namusisi okutuusa lwe baatuuka e Kibuye. Ate ne Namusisi nga bwe yali ayize munne obulungi nti bw'asirika tayagala kumuteeteza, teyategana kumusunaasuna. Bwe batuuka mu nju mwe baali bagenda okuyingira, Mbayiwa n'ategeeza munne nti eyo y'enju mwe basengukidde. Naye Namusisi tewaamusanyusa n'akamu kubanga waliwo enzigotta. Oluyumba lwonna lwali lumakomago nga kuliko emizigo nga 8 egy'abapangisa, ate nga basinga abakazi saagala mizigo gy'abakazi. Abakazi ekyo kyamuluma nnyo kubanga yamanya nti tebaaleme kubalingirizanga na kubageyanga. Ate teyeerimba anti loole olwali okusimba bweti mu lujja, abakazi nga beesowoddeyo dda mu mizigo gyabwe beekumye obukuukuulu obw'ababiri obw'abasatu. Si ekyo kyokka naye era ne batandikirawo n'okubijweteka. Kaabamu nti oba nno oyo yebba, abandi nti ndowooza akyali muganzi we, ate abalala nti yandiba mwannyina, n'abalala nti yandiba mufumbiro we. Omufumbiro yani hausigaalo, tomanyi hausigaalo, House boy. kati omufumbiro ye oyo kati mwe gwe muyita hausigaalo maama, Omukozi wa kiyambi. Kaakati nno okusaakiriza olwo ne kutaba. N'owulira saagala muntu angeya. N'owulira nti olowooza anaakoma kukuba mufumbiro we kyokka. Mani nga balinga abaabalabye dda. Byombi ajja kubikola kubanga abakuba mufumbiro omukyala yandize naye. Oba oli awo omukyala yagenze kukola nga yajja kubeegattako olw'eggulo nga nnyuse. Naye oba oyo ye mukyala we. Mwana mulenzi baamuloga oli naye abakazi sajjaga omukazi ye muntu asalako ebisige bye n'ateekako ekkalaamu ekisiriiza ovanga ku bakazi. Omukazi omumanyi gwe baamuloga gwe mwattu olulenzi olulungi olugoogofu bwe lutyo ne luwasa ekikazi ekibi kikazi kibi. Kasita wuuyo akusemberedde kumpi onoogiranga n'ogira. Ekyo nno kyakoma mu kkubo oli gwe baakigamba n'addamu mangu nti muleke ggwe. Nja kumwekubira kaddikeni wano ggwe ate mulamusenga nga neegonza ate nga bwensekerezaamu nti gwe nno linda tolabe bw'atandika
okusuulimanga ewange. Vaawo gwe nno ssaawa 2 ate lulo oluvubuka lulabika lwandiba ne ssente. Balaba makooti ate mu abasajja balaba makooti. Ebyo byonna basuulanga bambi namusi yalinga abiwulira bambi kikazi kyattu ekyempisa nga basuula mu kutuukwe. Bwe yabiwulira ekifo ne kyeyongera ddala okukikyawa, era singa Mbayiwa yali teyeetawula nnyo mu kutikkula ebintu ku mmotoka, oba oliawo yandimwatulidde. Ebintu we byaggwa ku mmotoka, Mbayiwa n'azza Namusisi ku bbali n'amugamba mu ddoboozi erikkakamu nti, omanyi bwe nafuuye eŋŋombe nga siraganye n'abayizi. Ojjukira ssente zange zonna nti zikyali mu bbanka. Obudde obugendayo kaakati sibulina, ate owaloole wuuno atubanja ennusu 10 zimumpeere nze njawe zikudizaawo enkya nga mmaze okugenda mu bbanka naziri 10 ekyasooka naso lwe naazikuwa. Kana kasajja kano ka Mbayiwa. Mbayiwa nanyiiza mwe mwamusomanga tebwawuliranga obusungu. Nze nawulirangako obusungu ku Mbayiwa oyo yennyini, tewali mulala. Mbayiwa n'endibassa. Olwo Namusisi kwe kukatema Mbayiwa nti baamugoba dda ku mulimu era takyalinawo ssente n'emu. Singa Mbayiwa yali tamanyi nti Namusisi muntu mwesimbu nnyo, yandibadde ayinza okulowooza nti yali asaaga. Naye olw'okuba ekyo yali akimanyi, emmeeme kye yava emutyemuka bwettwa. Emmeeme etyemuka etya? Bwettwa. Si bwettwa. So si bwettwa. Bwettwa obanga afudde. Omuntu wange tu. Oyo aba mufu. Naye bwega nti bwettwa. Aliwo omulokole ayimba engalo zikube bwepwa. Oba engalo bazikuba bwepwa. Engalo bazikuba bati? Bwepya. Tunakibuuza abalala. Engalo bazikuba bwepya oba bwepya? Yayimba atya? Yagamba bwepwa. Gw'ogamba oti? Nina kigabira abawuliriza abadde. Ate neemunenya olw'obutamubuulirirawo nga kyajja atuuke. Namusi yaddamu mangu nti munaye nakulabye ng'oliko ennaku nnyingi nesaagala ate kukwongera nnaku ndala, naye ebyangwako byonna nze mbadde nteeseteese kubikubuulira ng'omaze kuweeraweerako. Mu kaseera ako Mbayiwa yali atandise n'okutuyana era n'okwebuuza nti lwaki yazaalibwa era nti ennaku lwaki zaali zirondoola ye. No teyali yakwandiika mu lwaki nze. Ekirowoozo ekyamujjira amangu ago kyali kya kutunda leediyo gulaamu ye. Olwayawukana ne Namusisi n'agenda eri ddereeva nga munyiikaavu nnyo n'amutegeeza nti ssente ze zonna zigudde. Ddereeva olwakiwulira n'akoteka omutwe gwe ku siteeringi ng'alowoolereza ekyokuddamu. Bwe yabbulula omutwe n'abuuza Mbayiwa nga akambira nti kaakati gwe kyova ogamba otya? Mbayiwa yaddamu nti omanyi byayagala okugula leediyo gulaamu? Gye njagala okutunda kaakati nfune ssente zo. Ko ddereeva nti oba nzibe. Abavubuka ba leero mbamanyi. Ekyomukisa Mbayiwa yalina empisa ey'okuterekanga lisiiti ya buli kintu kye yagulanga. Lisiiti ya leediyo gulaamu yaginoonya enfunda nga 2 nga ku z'okusatu yagizudde dda. Ddereeva bwe yamala okugikebera n'amugamba nti kale gira nkutwale ew'omusajja addaabiriza leediyo gwe mmanyi oba oliawo anaagikugulako. Naye byonna baabiteesa Namusisi tamanyi. Bwe yakoowoola Mbayiwa nti agende bayingize leediyo gulaamu, yagenda okuwulira nga Mbayiwa amugamba nti gireke wabweru, ate yagenda okulaba nga bagisitula bagizza ku loole. Mu kiseera ekyo ne bwe
yabatunuulira nga yalemwa okutegeera kye baaliko. Ate Mbayiwa nga bwe yali alabika nti akyuseeko nnyo, teyagezaako kumutawaanya ng'amubuuza gye baali bagitwala. Yawulira buwulizi nga Mbayiwa amugamba nti katudde. Mbayiwa yagenda yeevuma olw'ensimbi entoko ze yayiwaayiwa ku ndibasa, ate naddala bwe yalowooza nti kaakati ne bwamusisinkana tayinza kumudduukirira mu buzibu bw'alimu. Dereva yali amanyiganye n'omukozi wa leediyo gwe baagenda okulaba. Bwe batuuka, dereva yasooka kumuzza bbali ne beegeyaamu, n'amutegeeza nga Mbayiwa bw'atuuse awazibu. N'omuddaabirizi wa leediyo yasekera mu kikonde nti ho kakubye. Bombi nga bakkaanya nti bajja kufootola oyo Mbayiwa bakatagge, ne dereva afuneko kyafuna olw'obuwenduzi n'okuleeta engege eweddeko amazzi. Engege eweddeko amazzi ogimanyi? Bagiyita emmome. Ekitege emmome, engege eweddeko amazzi. Mbayiwa yalamula lunaana ko omukozi wa leediyo nti lunaana aleleka naawe osaaga n'okusaaga, nga bw'aseka ate n'akwata piisipiisi n'agisumulula emabega nti laba ne vuluvo ne vuluvo ezimu ziizino zaasiriira nadda. Ate n'ayongerawo n'obumu obulala bwe yali tasuubira nti Mbayiwa abumanyi. N'agamba nti laba nabo bwafa dda. Awo kwe kumutegeeza nti ajja kumuwaamu ennusu 3. Naye ng'omanyi Mbayiwa ze yagigula. Mudondola. Mbayiwa yawulira ennusu 3 muli n'ajula okutema omulanga, neyeegayirira nti waakiri amale gagigula 5. Omusajja yeerema kugenda okukakana ng'agitwalidde ku nnusu 3 mwago. Ate Mbayiwa yali kyajja aveewo, makanika wa leediyo Gulaamu n'agitunda ennusu 100 obusi bubbi bannange. Simanyi bya wano mu Uganda, manyi ebya Uganda binyiiza. Ayinza okuba nga munaye emboozi teyali ya wano. Binyiiza. Yagitunda ennusu 106 n'awonola nnusu 13 ezabuliwo. Munne eyaziga yamuwaako 5 zokka nga yali mu luvu nnyo. Naye teyafaayo, yagamba bugambi nti ezo zaafunidde ku mukeeka nazo. Munnange Mbayiwa bwe yaddayo ku nju ye empya yasanga nnyiniyo yagobye dda bumale. Lyali ssajja ddene liti, ensingo yaalyo ng'eringa ensikya ya sseddume y'ente eyanywa amazzi. Lyalina ogubuto ogwagejja ng'akagoma. Bwali bunene byali biwuka. Ng'ayambadde ekkanzu enjeru betukutuku ng'omuzira. Olwokwo ennyumba z'abano baalinga baziyingiramu nga tebasasudde. Okwo kwe lyali lisudde ekkooti eya kitakataka, naye ebigere byalyo nga tebirinnyangako wadde mu ngato, kasooka nga libeera ku nsi. Lyaliko mmandwa. Lyali lirina oguloboozi gunene ate nga lyogeramu enjogera 2 nga lyatyetyemuse dda. Saagala bisajja bityetyemuka. Neweebuuza ekirisesezza nga tokiraba. Ojja kuzenyesa nga ojja kuzimba. Tibyagala ebyo ebisajjasajja ebyo bitera kuba na magezi. Mbayiwa olwategeera ekyali kiryesese esajja lino, teyabandaala ng'addira ennusu 105 ng'alizikwanga. Essajja nalyo lwamala okukwata ekyalyo nga lyekuba mu benzi yalyo. Lyavuganga benzi naye nga lyatambuza bigere. Benzi yalyo nga ligolomola. Munnange Mbayiwa bwe yamala okusasula ekisulo yasigazaawo ennusu 10 zokka ziti mu bulamu bwe. Ate kwe kujjukira tewaali mmere, kwe kugenda ate mu katale n'agulayo ettooke lya nnusu 25. Yali ayagala okugulirako ebinyoobwa, naye bwe yawulira nga ennaku emuliko nnyo n'aga nti kaneegulireyo ku kanyama. Ye n'azeeko ennaku baaba. Bwe yatuuka ku mudaala gw'ennyama yasangawo abantu bangi
ate omukinjaaji ng'alondamu abo ng'alondamu abo baatemera ennyama yakanda kukanga balambu amulabe nga busa yamujjukira luvannyuma nnyo olwo nga lwamubuuza nti ate ggwe oyagala kilo mmeka kombayiwa nti emussebo omukinjaaji yayoolayoola agagumbagumba agaali awo ku kimeeza ge yassa mu ku minzaani bayiwa yasooka kulowooza nti oba omukinjaaji ono ennyama yali apima ya muntu mulala naye yagenda okuwulira ng'amubuuza nti olina wenkusibira ennyamayo kombayiwa nti nze ssebo komukinjaaji nti olowooza njogera naani si gwe wansabye kilo y'ennyama bayiwa n'atandika okwewolerezaako nti naye ssebo agagumbagumba ago nalya bambye ennaku omusajja yagamba yayimba tyobanga ku muntu akwata omwaka ogumu mu bwavu n'akwata n'omulala n'akwata n'omulala n'abantu nga wangalidde mu bwavu Mukadde Kigudu yagamba nti oyavuwala ne baavu banno ne bakwewuunya ananga obwavu nno nabwo waliwo oyo omusajja eyo mu kibuga musajja ali eyo agenza namanyi okuduulira banenaga nti naye ng'oli musajja mukulu nga otegeera n'obulwamu emitwalo 10 mu nsawo ng'oli musajja ng'aduula sseba bagagga baduula naye n'obwavu bwambayiwa bannange eno omukinjaaji nga bw'ajja ennyama oba okugayita agagumbagumba kyandisinzeeko ndowooza kati ng'agajja ku minzaani n'agamba ng'abaddala nti wamma omulala nayagala ennyama njoke ndaba ono akekera olowooza nze bwe baba banguza ate bwe baba banguza ente amagumba bagasowolamu owange sooli bayiwa yalaba talina geereegana mukinjaaji n'agenda ku mudaala omulala ogutaalimu baguzi bangi ekyamuwuniikiriza kwe kulaba nga ne gye yaddukira era geega bwe yasaba ennyama y'embiriizi omukinjaaji teyamufaako n'akamu yadda mu kumutunuulira yamukonjolera bukonjoleza eno nga bwawagala ebisoobye nti sebo olwo olugezigezi lwo luzzeeyo eri tojja kukumpeera wano mateeka ku nnyama yange ndi waddembe okukuwa ennyama yonna ebaawo simanyi owulira abantu bayiwa yalabanga eddembe mu biseera byalimu ligudde olubege bwe lityo ebyokulwanirira eddembe lye n'abivaako teyanyega n'omukinjaaji olw'okumanya nti alina ebbeetu okukola kyonna ky'ayagala teyafuna ntengereze ng'atandika kukukumba bugujuguju obw'obunyama obwali bwali busaasaanidde awo ku kimeeza awatali nno okusosola wadde nti oba gino miziisa bino bisavusavu gano gagumba okwo mpozi okwo kwe yakubira n'akanyama ke yaketula ku kisambi ekyali kikyaleebeetera ku mukaada kino kye bateekerako ennyama ku mukaada okujuliriza kiro yalaba kiro eweze n'asaba ssente n'enkanu mpa ssente simanyi obawulira benjogeddeko mbayiwa yawaaya akapapula ka nnusu 5 bwe yagenda okubala abalamu ze baamuddiza ng'alinawo 35 zokka kwegamba yawaayo keetaano mu biro bino ne bamuddiza 3 aluli bamuddiza 35 n'abalamu ate naddamu ogwokubiri era ng'alaba nga zeezo kwe kubuuza omukinjaaji nti sebo kiro eri ku nnusu 15 omukinjaaji yenna ng'akaladde ne yeesala akajegere nti oba toyagala nnyama yange girekeewo omusajja atumbayiwa yalaba biri bityo n'asirika nekisigala nno nga kimuduguda munda yali akyalimu ebyo ate yagenda okuwulira nga bamusabayo ennusu endala ey'olupapulo lw'okusibamu ennyama ye
batuwa n'obuveera nga batuwa bwa bwereere. Eyo yagiweesaayo n'akola ntya ng'awulira egenda ekaaba. Ettooke lye yagula lyagendera ku kigaali n'ezo ennusu 3 tezaalutonda. Bwe yatuuka eka emmere n'ennyama n'abikwasa Namusisi. Ye olw'okuba yali awulira nti anyaguluddwa nnyo olunaku olwo lwonna era awaka nga teyeesungawo kikubagizo kwe kugenda mu bbaala ekiserebetu. Bwe yatuuka mu bbaala n'atuulaawo ku kameeza ak'abantu ababiri. Omuweereza bwe yajja n'asabayo eccupa za bbiya 4. Sente yaziggyawo. Bwe yafuka mu giraasi, egiraasi n'etoberera olusulosulo kubanga omwenge gwali gwa bbalaafu. Bwe yagiranga n'awandiika n'olunwe lwe mu lusulosulo olwo erinnya ate n'alisiimuulawo. Ate omusulo omulala ne guddawo ate n'ayongera okuwandiika erinnya lya Namusisi. Namusisi yali akyamuliko mu biseera bino. N'awandiika erinnya lya Namusisi. Naye wayitawo akaseera katono ate omusulo ne gulimira. Olwo n'atandika okweminsa otwenge twe. Yasooka kubutika mu kamwa ke n'abeerawo ng'awuliriza eddekende lyagwo okumala akaseera. Oluvannyuma ate n'alyoka agumira mpola mpola nga bw'ategereza obuseneekerevu n'obuwoomerevu bwagwo nga gukkirira mu mumiro gwe. Muli n'awulira ng'ali bulungi. Sitaani bannanga alimbalimba abantu. Yali akyali awo nga yemmisa bw'atyo ate ne wajjawo omusajja ow'amaaso amatwakaavu n'enviiri ensansamavu. Yali ayambadde ekisaati kimyukirivu ekitogi nga kigubyegubye. Sagala muntu agubyegubye kunninaana era nga kikunjubuse n'ekiwale kye yalimu nga kiddugavu nga kigubye. Mu bigere ebyo ng'ataddemu ebigatto nabyo nga biri awo biyuliseyulise. Ate nga muntu yali ategeera ono. Omusajja oyo yali akyamagamaga alabe wanaatuula. Mbayiwa n'amwetegereza nnyo era muli n'atandika okufuuyirira olunwe aleme kulondawo okujja kutuula mu maaso g'akameeza kali. Naye yagenda okulaba ng'ajjira ddala waali. Okumwewonya n'amulimba nti ssebo wano waliwo atuddeko naye agenzeeko mu kiyigo. Kazi n'omusajja nga si mmere yaddamu buzi nti bw'anajja anaanoonya awalala nze sirina gayimirira awo. Era amangu ago n'ayita omuweereza okumuleeterayo bbiya. Nakkalirira ddala ku katebe. Mbayiwa bwe yatunuulira omusajja n'ayongera okumwekasala. Nange sibaagala abo bwe batyo. Era n'asalawo kutoola ccupa ye gye yali yakafukamu n'eggiraasi ye n'alaga kuwambuuza n'abeeraawo ng'ali ng'ayagala okunoonya oluyimba okusaako. Bwe yamalawo ekiseera ekyuma ekyali kyeggunda ne kitandika okumunyumira newankubadde yawuliranga nga kyeggundira mu lubuto lwe. Olwo n'atandikiriza okuwulira essanyu lingi nnyo. Mpozi ekyamutawanyaamu kwe kutunuulira abasajja abaasuulanga ssente mu kyuma ne banyiga ennyimba ze baagala. Abamu bajjanga batagalatagala, abalala nga bawambaatidde baganzi baabwe. N'abeegomba nnyo muli n'agamba nti maama bano beesiimye, bo balina essanyu mu bulamu bwabwe, tebalinga nze azze okunoonya ekikubagizo. Buli lwe yamalangamu eccupa ng'addayo ku mmeeza ye ng'anonayo endala ate n'akomawo ku kyuma. Ekiseera kyatuuka n'awulira ng'omwenge gutandise mpolampola okutambula mu misuwa gye n'okumulinnya ku mutwe era n'essanyu lye yali awulira nalyo lyali lyeyongera bweyongezi. Kati essanyu livaawa naye ddala. Munnange bwe yagenda okukimayo eccupa ye ey'okusatu yasanga nno kiri ekisajja nga kigenze. Naye sikyagadde nga kigenze. Ne ku kyuma teyaddayo ng'atuula mu kifo kyawo. Naye kaakati we yali atuuse yali takyatereerawo. Bwe yalaba omuweereza yali ayimiridde okumpi awo n'amuyita era n'amusaba okutuulako awo mu maaso. Omuwala olwatuula wansi n'abuuza Mbayiwa nti ompitidde ki? Ko Mbayiwa nti njagala kukulabako.
Omuwala n'asaganyuka nnyo newankubadde yamwanukula ng'asaaga nti mukadde osesa n'ataseka n'ataalisese nti nkusanyusa. Bana abakazi baagala okubawaana. Oli ne bw'aba amukiina bana abakazi mwagala okubawaana. Oba kiki? Mulimba nammwe. N'olaba ddala nga tonyumye naye era weebale kusiima. Kikyala ngonyi weebale kusiima. Lwaki mwagala nnyo okubawaana? Munnange amangu ago Mbayiwa n'abuuza nti simanyi oli mufumbo. Omuwala n'addamu n'amalala nga yeekasala nti nnyabo ndeka nfumbirwe nkole kiwulire. Nye banna Mbayiwa ne yeefunza we yali atudde ate nga bw'akuba ku katundu k'entebe ke yali yakaseeseetulamu n'ayita omuwala nti jangu otuule wano. Omuwala naye teyabandaala n'ajja. Olwatuula Mbayiwa n'atandika okumuweeweeta. Mulinga awulira essanyu essuffu ennyo nnyo so y'omuwala nga tafaayo kubanga eby'engeri eyo yali yabimanyiira dda nga bamuweeweeta kumpi buli lunaku. Era bwe waayitawo akaseera n'amwetakkuluzaako nga wamuguyaguya nti kankomewo kyokka teyadda. Mbayiwa ate bwe yayisaayisa amaaso n'alengera abali enkoko ensiike ate amaddu g'enkoko ne gamukwata n'agisabayo ne bagimuleetera. Basooka kuleeta kiwaawaatiro ne kitamusanyusa bulungi era n'akigoba n'abagamba nti bamuleetere ekisambi. N'enkoko bwe yagirya ate teyamuwoomera bulungi nga bwe yali yeesunga. Kyokka ennusu ze 5 zo nga zirugenze. Bwe yamala okulya enkoko ate n'ayongera okugulayo eccupa endala emu nayo n'aginywa okutuusiza ddala ebiseera eby'okuggalawo bwe byatuuka ne baggalawo naye n'afuluma. Yagenda atagalatagala okudda eka yasanga Namusisi afuluuta mukazi wattu n'amukoowoola. Bwe yaggulawo teyamuyombesa wadde. Olabye abakyala abo bannamusisi abo yadde teyayomba teyamunyega wadde akagambo yadde okumubuuza waagye wedda gy'alaze ate nga yagenze tamugambye. Abo be bannamusisi oligino.